nga tufunikira omwaka guno. City Sites Limited mu kusobozesa okutuuka ku kirooto kyo ekwanjulira omuzigo Ndai Plus. Mu muzigo Ndai Plus buli kakadde k'osevinga okufuna ettaka kakuwa amagoba ga mitwalo 24 gye mitwalo 2 buli mwezi, ate gwe akyasigalidde mu nteekateeka nfe y'okusiga ensimbi emanyiddwa nga FBI kakuumenga kayonjo, omukisa gukyaliwo anti buli mugabo gw'obukadde 2 gukuwa amagoba ga mitwalo 4 mu myezi 6 n'omukisa ogw'okwewangulira ekyapa ky'ettaka. Ng'ennaku z'omwezi 3 Desemba bwe tugenda okukuba akalulu munnamukisa yewangulira ekyapa ky'ettaka, ate gw'ayagala okumulako omwaka ne poloti, City Sites Limited ekusaliddeko ku bukadde 2.5 zokka. Jangu weefunire poloti. Okumanya ebisingawo kuba ku noti 7 noti 4 6 oba noti 7 9 ne noti 7 noti 7 mu byobufuzi n'enkola yabyo mu ggwanga okusingira ddala ku ludda olunoonya enkyukakyuka. Ekigendererwa nti oludda olunoonya enkyukakyuka lulina okuwuliziganya. Mu kuwuliziganya kitegeeza nti tukkanya ku buli nsonga, naye olw'obulungi bwaffe n'obulungi bwe tulwanira n'obulungi bw'eggwanga, okuwuliziganya tusobole okubaako ebyo bye tukolera awamu nga abanoonya enkyukakyuka ez'omuggundu mu ggwanga. Twagala okwebaza abo abaatusa obubaka bwaffe eri bannayuganda bonna, naye n'abo abaabutwala ekifuulannenge, nammwe sisobola kubanenya kubanga buli muntu aba n'ebigendererwa bye. Naye twagala kubategeeza nti ebigendererwa byaffe waakiri byo si bya kifuulannenge nga bwe byalipootingibwa mu saakoozi ezimu. Tulina gwe tunyiigira kubanga kino kyali kipya, ate waliwo bannaffe be kyasulamu akatengo. N'olwekyo abaafuna entengero olw'ekirangiro kye twakola, twagala okubasaasira, naye tusobola kubeetondera. Tukola buvunaanyizibwa bwaffe ng'abakulembeze abawa omukisa mu ggwanga lino okuba n'eddoboozi. Si buli muntu nti bw'ayita ab'amawulire bajja, naye olw'okuba tusobola okwogera nammwe eggwanga ne tuwulira, tulina obuvunaanyizibwa obusinga ku buvunaanyizibwa obwa munnayuganda owa bulijjo okubaako ekitegeeza eggwanga. Ekyokubiri okubategeeza nti maze okubaga amabaluwa agagenda mu bibiina by'obufuzi eby'enjawulo, ate n'okugenda mu mikago egy'enjawulo oba ebisinde eby'enjawulo, okubategeeza ebigendererwa bya Democratic Alliance ebibiri ebikulu. Ekisooka, kigendererwa ekyokulwanirira ennongoosereza ez'omuggundu ebyobufuzi ne mu mateeka agafuga ebyokulonda mwe muli ne ssemateeka. Ekyo kye kisinga okubeera ku mwanjo, kubanga tweyaliikirira nti akalulu nga kabulayo ekiseera kitono nnyo, ab'oludda obuvuganya tebawadde budde ensonga ya nnongoosereza mu mateeka agafuga ebyokulonda n'enkola yaago. Akaseera kano tukyalinawo omwagaanya, twagala tukozese okutwala eri eggwanga bye tulowooza nti bikulu, bye twagala bikyuke, si byaffe bannayuganda, si byaffe enkolagana. Wabaddewo okugezaako emirundi mingi, waliwo okugezaako mu 2016 mujjukira wansi wa TDA n'eremerera ku ssaawa esembayo. Okulemererwa okwo kikutegeeza nti kisoboka. Tukkiriza eno mu DA nti waliwo okuyiga okubaddewo, okwesittala okwaliwo mu biseera ekyo ataakuyigamu oba oli atasobola kuyiga. Tukkiriza nti wakati mu bibiina by'obufuzi ebivuganya, buli muntu alina ebigendererwa byagala okutuukiriza era alina engeri gyagala eggwanga litambulemu. Naye ekyokukkaanya ku nkyukakyuka ku ntikko y'ebyobufuzi tukikkaanyaako. Twagala twogere kisuulo kikolamu nga tukolera wamu wakati mu ebyo ebyenjawulo bye tutakkaanyaako ng'ebibiina by'obufuzi oba nga ebisinde ebyenjawulo. Ekyokusatu okubategeeza nti
ku ntandikwa y'omwaka ogujja ogubulayo ennaku ndowooza kati ziringa 13 14 alliance ejja kuba etalaga ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo okwogera ne bannayuganda. Ensisinkano esooka gye njogeddeko gye mpandikiddeko ebibiina by'obufuzi ate ne platforms endala yakubasinkana kwongera kunnyonnyolegana kiki twagala okukola, naye ate ekyo kigenda kutulemesa kugenda kwogera ne bannayuganda mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo ku nsonga eno, okuziganya ne bannayuganda mu buli nsonda ya Uganda. Tugenda kukikola ku ntandikwa y'omwaka ogujja era tujja kubategeeza wa gye tugenda okutandikira musobole okutegeeza eggwanga. Okuna okwongera okutegeeza eggwanga mu ngeri y'okutangaaza nti Democratic Alliance si biina kya byabufuzi naye kiyite kisinde ekyagala okuleeta ekirwana okuleeta abavuganya awamu wansi wa tenti ennene ettundubaali eddene wansi w'omuti omunene okwogera ku ebyo ebikulu bye tulowooza nti byandibadde bisoosowazibwa kasitunaba kwesooka nti neesoose wano neesoose wali kubanga ne bye twesooka ng'enkola yabyo ey'okubifunamu yakifuula nnenge oli anaabiganyulwamu. Kigendeero ekitwagala kitegerekke bulungi bwe tubanga ebigere byaffe bitambudde bulungi mu njogerezaganya ne bannaffe ab'enjawulo abanaaba gye bavudde, tunaagenda ku siteepu ey'okubiri ey'okugamba nti tusobola okubeera ku platform y'emu ey'ebyobufuzi akalungu akatuuse. Twagala nakyo tukiwa omukisa tuddemu tukyogereko ekibanga kisobokye tukituukeko ekiseera ekigere nga tunaba kugenda mu kuvuganya okwakasa mmeme.